abalungi be basinga obungi ababi. Abanda mwebale okulaba Dream TV mu programu eno, abalungi be basinga obungi ababi. Yes, kituufu ne bwe ba family yo. Olwaleero njagala otunuulire mu family y'abaana bo amakaago. Ombuulire oba ababi mu makaago be basinga oba abalungi. Ojja kyewuunya, ojja kukiraba nti mu buli maka abalungi be basingamu obungi. Okuggyako ng'amakaago maloge nga gonna gaadwanguka ng'ag'ewaffe. Amaka, mu buli maka abalungi be basingamu obungi. Kati ako ke kabonero akasooka okulaga nti kye twogerako kituufu, kya mazima ate kirungi. Ne mu byafaayo ababi batono okusinga abalungi. Tulina nnyo wano okwagala okunenya bajjajjaffe. Waliwo abantu abamu ababanenya nti baakola ensobi, baali banafu, baali bakabaka batono, okusobola okukkiriza omuzungu okujja wano okutubbamu abantu be tuyita ba slaves. Abatufuga olwaleero banenya bajjajjaffe nti baali oba banafu okusobola okukkiriza omuzungu okutubbako bibabba byonna. Naye ate ekikwewuunyisa bo bennyini ate kaakati abanenya ekyo bajjajjaffe ate be bakola abazungu bye baakolera ddala, okubba bajjajjaffe ng'abantu, okubabba ng'ebirowoozo, owulidde, endowooza zaabwe, byonna ebyo. Kaakati tulina blame game eyo, nzoga ngiyite blame game. Tunenya nnyo abantu. Ngoba onolaba omwana, twalina omwana Namiryango mu primary school, bazadde be ng'abeekweka ate nga bazze kulaba ye, naye ndowooza olw'okuba yalabanga abaana abalala nga bakitaabwe bajjira mu mamotoka babaleetera ebintu ebyokulya birungi, omwana ono nga bazadde be bambi baavu, baayinzanga okubanga bazze oba n'ekintu ekyangu ng'eggolu. Naye ono omwana kati tusoma naye ali mu baana abalala, abaana b'abagagga, abaana b'abalangira, abaana b'abaami, ng'anaali ate eggolu eryo mu bantu abo be baleetera biskwiti. Waliwo n'ono Pade Brick, omuvuzi w'eppikipiki yali asomeyo e Namiryango, naye nga bose bo babaleetera ebintu birala nnyo ebyokulya. Bo badduka naye e Namiryango nga tebaagalayo, ng'emmere tebagitegeera bulungi, ffe gye twalyanga e Namiryango. Lomonde, kawunga, ebintu ng'ebyo. So, naye olw'okubona omwana yali amanyidde kakati ng'alowooza naye alinga abalala, kati nga yeekweka bazadde be. Mu bigambiro lwaki nkyogera, kiringa ng'eyali anenya bazadde be okuba ki? Abaavu. So nga ate ali mu ssomero be bamuteerayo sente naye abeekweka. Kale ndowooza abamu kumu abasomera mu bisomero eby'ebisulo mumanyi abaana ng'abo abaddukanga bazadde baabwe abaavu. Ne tubulaminga abantu, ba politicians abamu ne babulaminga abantu, bajjajjaffe bakabaka bonna abo abaatusooka abaakola ennyo okuzimba eggwanga lino, abaalirwanirira okumala emyaka nga 5-6 ne lituuka olwaleero. Abamu balirwanirira okuva 6 kutuuka leero kyokka, wokka awo. Naye nga abasajja baalwanirira eggwanga lino okuva myaka 6 oluyise emabega. So tetubanenya era tubagambe
oba tusabe essaala eri ng'abasiraamu bagamba ebyabasobako bibasonyiyivu naye nga baalwana nabo okusobola okutuusa eggwanga lino nga tukyaliwo nga n'amannya gaffe gakyaliwo nga n'ebigambo byaffe bikyaliwo. Blame game eno sigissa ku ffe ffekka, njissa naffe gye tuteeka ku bazungu. Waliwo blame game Africa gyeteeka ku ki? Ku bazungu. Njagala okubategeeza nti omwana omuzungu ow'olwale omuzungu oba Omwamerika leero ng'alina emyaka 23 talina kyamanyi ku speak oba Grant oba Kapiteni Lugadi. Ayinza n'okuba nga tabasomanga nakunga tabamanyi nakubamanya. Omwana leero mu Bungereza ng'alina emyaka aga ayinza okuba nga talina na kyamanyi, perhaps kabe kasingi n'okuba nga tamanyi Uganda gyeri kuba twakirabako n'ogamba omuntu nti ba mu Uganda nti where is Uganda? Owulidde naga nti ate is it in where is it? Onongo olina omunnyonnyola mbu mu East Africa. Owulidde abazungu abo be mulaba olwaliro abato tebalina kye bamanyi kuba colonialists kye baatukola wano. Naye ffe tuyinsistinga nnyo ky'omuzungu yakola kino, omuzungu yakola kino, omuzungu abo. Ffe tukola ki? Abaana abo ffe ntambudde n'enjogera n'abaana abato abasoma mu kindergarten, abasoma mu bakiyita batya kitwandise wano primary school, colleges, universities, n'enjogererayo netwogera ne generations ez'enjawulo. Abantu abakulu ab'emyaka egisusse 8 egisusse 6 paka ku myaka 9 y'obuto. Kuba nali njagala nnyo okumanya kiki balowooza batya bwe ennaku zino kati. Kubanga nalina olutalo n'abazungu nange twagenda okukola yeeyo. Omuzungu omwe yali atukuba ebifaananyi n'aŋŋamba nzijeko gita. Ne mugamba nti lwaki si ya Kyafrika, eraga nti it's not African. Twayomba n'omuzungu ebyo sijja bigendamu. Naye blame game gye tulimu nga tulowooza nti abazungu baatukola kino baatukola kino baatukola kino ate nga kati bano bennyini abaliwo nabo kye bakola kinagwa. Tuleme nnyo okunenya ebyayita kuba tetukyasobola bikyusa oba okubirongoosa tetukyasobola. So tufe nnyo ku gye tulaga. Olw'okuba abakulembeze baffe abamu tebamanyi gye tulaga, baagala nnyo okubeera mu byaliwo mu byedda. Nali bwendi nakola kino nakola kiri yes, weebale nnyo weebalire ddala ow'enkajjo ow'ennakatu. Naye ogenda kukola ki? Tugenda kukola ki? Singa tetuve mu blame game eyo okulowooza nti ndi mwavu olw'okuba abazadde bange baavu, tuli tuti olw'okuba abazungu, ate nga tetwagala kyeyambula. Olidde kubanga ngenda nendaba Pierre Olumumba ono profesa ayogerera Nairobi oba we Nairobi, yes we Nairobi, musajja muyivu bulungi. Ebintu byayogera byonna byamakulu naye nze ngenda nempulira obulumi ng'ate abyogera mu luki mu luzungu. Oluzungu ate luli olwakabi n'asiiya n'okusiiya. Ocean kufe ntubane tugiyita nnyanja, simanyi bo bagiyita mu Luswayiri. Ngugi wa Thiong'o omuwandiisi w'akatabo kali The River Between
eyagaana n'agamba nti kakati sikyawandiise mu Luzungu kangende eri abantu mu Luswayiri bye mba mpandiikira ate nga njogerenga n'abantu bali bennyini ku grassroots wansi nga njogera mu lulimi lwe bategeera. Ngugi wa Thiongo baamugoba ye Kenya baali baagala musiba. Kakati oyinza otya okubanga okyavuma muzzukulu wa Grant Speak ne Kaputeni Lugard simanyi ne Gavana Colin nga gwe bw'okyaliko be weesibyeko nti be bakuleetedde okuba kiki kyoli ng'akufuga yennyini akuganye n'okwogera olulimi lwakuga nti genda. Ate kati ye omwana omuto omuzungu Omungereza ayagala kujja eno kulaba maziki lwa nsonga ye abazungu baamulaga Tarzan mu abalabi ba firimu oba abalaba TV edda walingawo firimu nga bagita Tarzan nga yakulira mu kibi abeera mu bibira eyo n'amazike naye nga muntu mu. Kakati ye omwana ayinza n'okukula nga yamanyire ddala nti mu Afirika wanyuma kujja kulaba kiki bulabi kuba ye kye baamuyigiriza bajjajjaabe ebyo ebya colonialism okutta abantu okunyagulula abantu okubakoba embooko okubajjako emisolo okubagaana okufumba enguuli na miggo owulidde babakubanga emiggo eyo abafumbi b'enguuli abo abazungu ate nga bo banywa enguuli bo naye nga tebaagala n'enguuli abantu gye bafumbira mu kyalo baagalira bakuleetere omwenge gwabwe jini gw'oba onywa oba bbiya naguno gujwa bw'onywa bbiya olina amagezi bw'onywa omwenge omuganda oli musiru bw'onywa mu nsi onywa abatanywa mwenge abalokole naye bino kambyogere kubanga byebiri eno mu nsi Mukama yeebazibwe nnyo owulidde bw'otanywa bbiya ssebo oba kiki n'onywa omuganda baguyita nti oba musiru bw'otayambala suuti tolina magezi. Obuntu obwo bulabika ng'obutono naye ng'ate be balaba baffe bennyini abasinga obunene. Emize egyo emize gye twakoppa okuva ku bazungu oli n'omusanga nga kwegamba ddala ye muzungu ate ng'ali muddugavu naye ng'empisa ze zonna za kizo ffenna tukirina nange ninamu obuntu obwo obutono kubanga nina bannyinaze ne bammange bafumbirwa abazungu kale nembeerako n'abazungu nga nkyaliko katono muto so nange ate ninamu nange emize gye nakoppa mingi naye ffenna tuli ba victims b'ekyo ekintu baatuteekamu ekintu ate olwaleero bannaffe abaabagoba ne bakikwata ne bongera okutukinyigamu olw'okubanga baagala era okwekkusa bokka ng'abazungu. Omuzungu teyajja wano kutukkusa, omuzungu yajja wano kwekkusa yekka, yajja wano kwekkusa yekka. Ffe yatujjamu bujjaleba kukola ate n'atuteekamu n'endowooza netwongera naffe okujagala y'okwogera oluzungu netandika olusasulira okulwogera nakati wakyaliwo abalusasulira nti kiki nti lumaamidde ensi yonna bwe tutalwogere tunaakola tutya. Now okwemululako ebyo byonna tujja kwetaaga abasajja n'abakazi n'abaana abalinze kyempita above sea level abali waggulu w'oluyogaana luno lwe tulina luno luyoka oluleekaano oba oluyogaano lwe tuliko oluli wano ku sea level. Oluyogaano olwo mwe muli ebibiina by'obufuzi, mwe muli abakuba abantu, mwe muli ababbi, mwe muli drones, lwe luyogaano oluliwo owulidde bankuba butayimbwa banywa njaga bankola kiri bankola kino owulidde abenzi ababbi
abalimba abalyaza amaanyi abakafiiri bali mu luyogaano olwo lwonna ulidde parliament yaffe eri mu luyogaano olwo amasomero gaffe agamu gali mu luyogaano olwo batica babbi bawa abaana ebigezo oluusi begadanga nabo owulidde abannaddiini abamu babba abantu n'obubadi n'obukodyo olwo lwe luyogaano lwenkugamba lulimu abantu bangi in fact abasinga mwe bali lulimu okugenda okukuba ekyeyo ebintu biganye ekibbattaka ebyo byonna twejja kwetaaga abantu abali waggulu w'ebintu ebyo byonna nga tebibakwatako balyoke basobole okulengerera eggwanga lino. Nabaga nti empungu akanyonyi bwe kagirumba okugiryako ebiyooya ku mutwe terwana nako yeeyongerayo bweyongezi waggulu paka akanyonyi lwekabula omukka gwe kassa kavaayo kokka naye lwaki edda waggulu netadda wansi. Omuntu yenna anayagala okutuwonya zikamunye ajja kubanga mpungu kugenda waggulu asobole okulaba wansi n'alengere atuge nti abaana oyo ekkubo lyabakwasizza ffu oba ono lyaliko lyetuufu mugoberere wano oba ono alabika akoye mulondeeyo omulala agira akwata yakulembera kuba sipiidi ono gyatutaddeko kakati ekendedde. Manyi bwe muba mu lugendo nga mutambula oli abakulembedde naye ayinza okukoowa sipiidi ye neekendeera nga ate nga mulina okutambulira ku sipiidi egwanidde musobole okutuuka gye mulaga mangu oba mu ssaawa entuufu. So 2026 tujja kwetaaga abantu abali waggulu w'akavuyo kano konna balengere wala nnyo ate baleme kuba na blame game okutuzza emabega kubanga kasita otandika okugamba nti kitange nze singa yali mugagga nange nandibadde mugagga ate awo oba wezza emabega emirundi eki. So tuve mu blame game. Twetaaga abantu abatajja kutunula mabega nga bavuma abantu oba okutunula emabega nga bwe banyomayo oba nga bwe bagamba nti yensonga lwaki tulinga bwe tuli. Nedda, tulinga bwe tuli olw'okuba kye tukola olwaleero tukola ki? Kye tukola olwaleero enkya kye kitujja okuba. Naye batunaatandikayo blame game. Political parties bonna nze ndaba nnyo abantu ku media kuno baluta maguzi gashumba aboogera ku radio ku TV bangi naye boogera nnyo ku blame, balina blame game eyo. Kino kiriwo ekitula okuba gundi owulidde. Nedda, tulina okufuna abantu abajja okubeera above nze njita akavuyoko kentwalanga ennyanja kyempita sea level, then waliwo ne below sea level. Waliwo abantu abali below sea level, abo temubepanka nako temuboogera nako kubanga bo bafu. Bwaki bafu? Beba bagamba nti nze nafadda nvaako sijja kulonda sirina kye neetaaga nnonda lwaki?
Kaluba Jacob. Ebyo nze byobufuzi nabivaako totwogere wano bya bufuzi ojja tutamiiza. Kakati abo bali biro slave. Totwogere wano bya bufuzi ojja tuleetera ebizibu. Tuviire. Ffe ebyo tetubiriimu. Oyinza okuba nga tobiriimu. Ngate gogenda mu ddwaliro lya gavumenti. Then ne mu ddwaliro lya gavumenti togendayo kubanga ojja kugendayo complainingireyo bwereere mbuteri ddagala. Ukiraba? Ojja genda mu ya airlines oba ya gavumenti oba ya nze simanyi. Kati omwana tomusomese mu ssomero lya gavumenti olwokuba ebya gavumenti tobiriimu. Tokyalonda? Nedda. Abo nno bempita abali biro sirevu bali wansi wa nnyanja bo tebabiriimu. Ekijja kijje. Omusajja mumuleke agira afuga. Omwana mumuleke. Yewulidde omwenge gwanywaga jjajjaawe. Omwana mumuleke eddalu lyewaabwe. Omwana mumuleke oyo oluwumu olwo lwewaabwe. Obulemingo omwana alina oluwumu mu kifo ky'omunaaza n'omuleeta n'eddagala eribonya oluwumu gwoga nti olwo oluwumu lwewaabwe. Ne sengaawe yalulina ne jjajjaawe yalulina. Kwegamba 2026 nze mbagamba tuve ku bantu abali below sea level ne sea level tugiveeko. Africa okwefuga kwayo kujja kutwala maanyi force nga era okufugibwa kwaffe bwe twafugibwa n'amaanyi by force. Omuzungu teyatufuga nti atukwatiddwa kisa era nti atutwalanga na kisa. Nedda, yaleeta mundu. Abaafirika okuvaamu emize egyo gye njogeddeko waggulu kijja twetaagisa maanyi force okugijja mu bantu abamu. Nga bw'onoolaba mu ssomero mwenna mugendayo mulina empisa ki za njawulo. Mugendayo mubadde mwebaka essaawa za njawulo awaka ne bwe mutuuka eri mu ssomero munnange bagamba ojja kwebaka ssaawa 2 oba emu. Neggwe omwana toyinza kugamba nti feeka tubadde twebaka 4 nze sijja kwebaka kamwe nja kwebaka 4. Awo Sister Tarsisius akugirayo muggo force to bed ogenda teweesikidde kanyeebwa ng'oli mu buliri weebase. Ate okuzukuka nakwo saa 11 nga mwenna muli apo. Kati nno gaaniramu mu buliri olw'okuba gwe wamu taatawo ne jjajjaawo ne ssengaawo bakumanyiiza okuzukuka ssaawa 3. Sister Xavier nga ajja chwa isituka owulidde ffenna musululu moja wa Kerezia. Ate teri ebyo nti ate sisaba. Kiki kyenjagala obbategeeza nti mu masomero ago oluusi twayigiramu ebirungi bingi. Discipline, time management, okubeera omukozi owulidde okwata obudde. Ebyo byonna twabiyigira eyo mpolampola. Osanga bye tutandisobodde kuyigira waka kubanga kitaawo akwasa kisa maama wo akwagala takunyiga tolukyakulimu kale ogira weebaka naye eri munnange kakati Africa tutuuse okuzukusa abantu olw'empaka. Bamiggo waliwo omusirikale gwe nalaba eyakuba emigga erwenge abantu oba baali baganye kulima oba baali baganye kola bulungi bwansi n'abakuba neŋŋamba nti kijja nno wano waliwo emigga egyakuba nagyenyumyako nagyo era emirala. Kaakati olwaleero Africa okwefuga bino bitwogera tulawole bamalema tulina okuba n'amaanyi mangi era nga tuli above sea level
tubeere nti tubikkulirwa nga tetuli mu kavuyo. Kyova olaba nti Yesu Kristo ng'agenda okwetikka omusaalaba gwe yagenda mu ddungu. Yali agenda kutandika ne yeeyawula mu kavuyo. Naffe abalokole oluusi kyetaagisa okweyawula mu kavuyo n'ogenda n'okola ki? N'osiiba eky'abantu bangi bakikola. Abasumba abo bakikola ne basiiba ennaku 40 ne basiiba oba 2 oba 3 nga yeeyawudde. Kiki ekimweyawuza? Kuva mu kavuyo asobole okubikkulirwa ekkubo ly'obuweereza bwe. Naffe politikali tujja kwetaaga abantu abeeyawula okuva mu kavuyo kano akaliwo kati konna. Tuddewa wagguluko Katonda atubikkulire ekyetaagisa okukolebwa okusobola okumalawo akavuyo kano. Yesu Kristo yeebazibwe.